Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe Sinyo kubana ye ono namusanga mu banka wamma tata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya Yasaba kumulage waffe nange nemuleta dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu dalimba Nyongero bajjukiza lwaki siba wate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasangaawo najjana nkumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex. Abooluganda ab'emikwano bamaama bataata basenga
abaana baffe bwenna n'abazzukulu abantu b'eddundu salaamu alaikum mubeewo vice okajjukira kali mu busubi wali nga tunoonya omulungi nze naliwo nga bamugobaganya agende nga tagenda leero togende owaage gendako mu mayinja ate andi mu katale nninda bamala okujja bonna bawere sange nga bonna basumuludde kaakati togende mu mayinja owaaye alemeddewo alya mmere mugoba agende tagenda bwonna nabulaba kivaisi kyo kyali kibikuddi abiyiyeeyo uno gwobadde onoonya jaa si oyo nze ŋŋenda wa mwami gundi mazima kaakati nagamba yono kuwandaze mu kifaananyi ng'olwo tannabiyiga ebya sapulayizi nengamba laba ono bwakyonoona nagamba kaakati nno kamuyiye mugambe nti bano baagala mayinja naye nno tasemba nakyo agenda kaakati bano babadde baagala mayinja naye biki baagala genkanawa nze oweze emmotoka sigirina naye waliyo abalala mujja tugende mu mayinja kaakati amayinja oba ate byaggwerawa munnange oli ne yeevaamu nagamba surprise nagamba surprise eyange siyenze nti yeggwe siyenze tozinga mulala mubuze kooli buze naye yali yeeyisaako nno ng'amanyi nti oyo kaakati siibalwise eyo nja kulandaga abantu bantamwe bannange abooluganda nga bwe nabayise mwenna ab'oku kitundu kino na yonna gye muli buli akutte mu kintu kya gaadi bannange mwebaza sandifukamidde kubanga abamu muli baana naye ku butonde bwaffe abaganda bwe tusanyuka ennyo bwe tusiima tufukamira ne twebaza bannange gwe beerayo ono mulema gwendi naye temumutyalinga sambode omanyi naye tasobola fukamira amagulu masale kaakati bannange mwenna ya rabbi nga mpanika omukono eri Allah buli eyakwata ku kintu kya gaadi ab'ebweru bannayuganda Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Oilcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Abaki bano abadaama baganda bagaadi bonna bannange mbeebaza Allah abongere abagaziyize abasasulemu emitima kyammwe kye giyayaanira bwe kibanga kirungi. Wallahi Mungu buli akutte mu kintu kino saba Allah omugaziyize nkusaba Allah nga bwe nkusaba bulijjo nompa bye nkusaba nkusaba na kino Allah tonvaamu buli gwe nsabidde ya Rabbi buli yakwata ku gaadi n'abantu bonna ne sifa mama sifa
bonna n'abalala bonna buli ayambye mu kintu kino naddala diaspora bannange mbadde mbeerayo mu kamooli mbakiikiridde nno mmwe wadde nagawa wagenze naye nze ate nakafeero wendi abatima tetusemba nakyo kati mmaze obbeebaza kanyimirire nzireyo waggulu kubanga kwekubadde kwebaza abandaba okwoye abandaba temuyomba naye ebigabo bibadde bingi essanyu libadde lingi eryekabaale bandindyako kaakati ku lino kanneemala eggoga mu nsanyu bangambye ennyanguye gwenyimiridde naye mulwadde w'amagulu kaakati kampite mbyangu n'abalala boogere baggalewo n'omukolo bannange tusiimye nnyo 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 naye Millicent bannange webale kufuuka nsonga nsaba n'abaana bo balere nga bwe baakulera tolera baana nti ba mulembe guno tolera baana nti ba luzungu wabula lero omwana nga bwe baakulera nabo bakulenga ggwe enkya baba abaana abeegombesa singa baabalera bubi ffenna tetwandibadde wano mwembi mwafuuka ensonga balo omuntu mulamu naawe oli muntu mulamu singa balo yakuyisa bubi naawe temwandibaddewo mukola ki kumubeererawo bannange mbeebaza mmwe mwembi kuba mmwe mufuuse ensonga otujja ebunaayira nze tiketi eyange ngikyusiza emirundi n'emirundi bwe mukyuse embaga nange bwe nkyuse tiketi naye mbadde njagala nnyo okubeerako nammwe n'abantu b'eddundu mbafumbire ku kimere naye kyagaanye Allah teyakikkiriza naye insha Allah nga tukyali balamu kasita tuli bumu era tusigale bumu abantu b'eddundu tekiba nti embaga ya gaadi ewedde mweyawule no tusigale nga bwe tubadde sifa yatugatta tulwa Millicent ne gaadi era kati tujja kwawukana wabula nsiima nnyo obumu bwammwe nsaba Allah abongere abawe emitima gyammwe kyegiyayaanira ibula saba Allah akugaziize ensawo yo akuwa abaana abalungi nga ggwe akuwa omukyalo omulungi nga Millicent sigamba nti twala wa gaadi naye owuwo owayo gwe walonda saba Allah mukugondeza abe mulungi ngani nga Millicent bannanga abali wano mwenna mwegomba okufuna ku mukyala nga Millicent n'abakyala okufuna omwami nga gaadi abantu abali honest abantu abo mbafolowinza okuva lwe nabafuna tekuli alimba munne nammwe mwesige babbammwe n'abaami beesige bakazi baabwe mujja kuwangula buli kimu ekibalemesa temwesigaŋŋana omukyala aweta wano ekikubo omwami n'aweta wano ebyo bye bisa amaka salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu abeeka baale nsanyuse nnyo okubalaba mwebale kwija mwakikola n'ashemererwa abaana mwena n'abashemererwa mwebale kureba abaana kurungi mwebale mwakola mugumeyo mulareje ngende n'obusinge ego mwabanyabuzaale mwebale mwakikola ono aja tuwa.com soko odigidemu ku muziki obasuubire soko olindeko DJ kati let us fly and say bye bye to those people abroad. Hello all those who are in windows in diaspora all over the world. I just say thank you very much for everything, and then I say bye-bye. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa